Banange nze ng'omuntu yadde waya zange zakutuka yadde nadwadwali Canada banange nze Kayima nanyini bwaguga omuvubuka w'ebbeeyi sitera kulumba muntu atanumbye mbadde mbasaba muntagingire eddenze eryo likalvini Kayanja muliteeke mu kibiina lituule wansi likalire liwulirize ebigambo byengenda okuligamba saagala kummanyiira gwe buli kiseera bw'obeera awo nti olukujjako interview bw'obanga toyogedde ku Kayima interview teggwa saagala kummanyiira sikulumbangako nze nalinga sikumanyi okitegeera nga sikumanyi sikulabangako sikuwulizanga nako Sincho nali nesemberezaako omuntu akumanyi nedda ozengo mpalampa olwasooka nakuyisaamu eggaali nendowooza nti ofunye ku magezi kumbe nali mpalokera mugambo oyo omuntu ajjudde obuugi era ng'omaze kunnumba nze omuntu atakumanyi gw'otalabangako ab'ewaffe tobamanyi tomanyi ndya tomanyi nsula okitegeera naye okujjako nti bannayuganda likes ne views z'abafuukira ekirala ate zigenda kubaleetera ekizibu eky'amaanyi okitegeera nti gwe bw'otuula ku interview bw'oba toyisizza Kayima bw'oba toyisizza Kayima Arthur mu bbajjo lyakamwako nti munnange interview teggwa nkusekeredde nnyo weenoonyeza lumbe lunaakutta olwaleero nze nkikubuulidde tusooke tuveeko mu kibiina ate tulyoke tugende mu bikujjuko byaffe ebyebbeeyi kano paka bwe kanaggwamu obwaguuga bw'eggirasi ekidoli kyange kyenyweramu kikyajjudde kinene nno ddala zino liita kumpi mmeka ze zigenzeemu obucupa mu bulabi ate nga bwa bbeeyi ate buli non-alcoholic muyinza okulowooza nti ndiko gundi enguli ku mutwe ateranga edekende olifunira ddala manyi mulina amaalo bwe mulaba ka Heineken mulowooza kali alcoholic nedda zero muziraba zero volume sikulumbangako nali sikumanyi naye olw'okubanga nzate oyagala ne mupostinga interviews zammwe ku YouTube mufune ogwo omusimbi ogutokomoka nsimbi mu kino siwulirangayo munnayuganda gwe wandeka kadde kawera ka nsimbi olw'okubanga alina views nyingi ku Facebook munne wa YouTube kyobola nze sigoberayo obusente butono nnyo naye gwe buli onaabeera ng'ofunye interview nti Kayima tomujja mu kamwako nakukola ki nakuttira beewammwe oba ndya wuwo sirya wuwo ate sijja kulya wuwo ne bw'oliba ofa mwayiga omuze gw'okubeera nti nno bwe mulaba obuvubuka obulungi mwagala mu busembeze bufuuke mikwano gyammwe sisobola bw'obanga owulira nti wali oyagala mbeere mukwano gwo wandinoonyezza nga bw'ojja ombajjulirako ebbajjo lyakamwa nonoonya noŋŋamba nti Kayima njagala kubeera mukwano gwo tewanditutte sayidi eyo kutandikanga kubeera bakubuuza ebibuuzo bya mutikke oli ku Kayima obolooga omwana we teyabadde akuggyako interview nakubuuza bannange nti Kayima yakukola ki lwaki tomujja mu bbajjo lyakamwako ng'osinika mannyo gwe alinga eyayiika waya tomanyi sikumanyi sikulumbangako naye buli kiseera nobeera ng'ojja omwe mwetukirako buli kiseera kola mulimu gwo gwakutikka abaana nga ndi bootaza ffene obaleete bakole obwakaddaama nzo neesonyiwe olowooza nti bw'onanzirako notandika obeera ng'ovoola ekitiibwa kyange nga tonzija mu bbwa lyakamwako abaana tebalinnya ennyonyi bajja kugirinnya ate ekintu ekirala njagala kutegeeza kintu kimu tondeetangako mu Saudi wano tolinnyangako mu Saudi
tondetangako Saudi tolina kyomanyiko gwe okitegeera so nesonyiwa eyandeeta mumanyi okiwulidde eyandeeta mumanyi bulungi nnyo ate era ekyo nekinzizaayo olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga mbasosooterera emirimu emingi ennyo gye tulina wano mu Saudi Arabia. Waliwo omukyalo w'ebbeeyi ennyo bamuyita Madam Catherine nannyini kampuni ereeta abaana okukubya ebyeyo. Kampuni ezo ziri registered ezijja ne zirondoola n'abaana abajja okukola mu Buwarabu embeera gye balimu. Era omukyalo oyo gwe twe alina twali kulinga gundi egaati lya tiptop oba zino emmotoka ezikulubeesa emigaati ezitambuza kubusi mu Buwarabu. Wuliriza bw'obanga gwe mulimu gwe wasalawo nti gwakutikka baana nga ndi bw'otobaleete wano kola ogwo ove ku bantu otwesonyiwe okitegeera. So mbadde nkyabanyumiza ku mukyala nannyini Maghreb Agencies ayina emirimu gy'aba waiters ne ba waitresses wano mu Saudi Arabia. Gwe omwana omuwala ow'obulenzi nga wandyagadde okolako mu McDonald's oba Pizza Hut Pizza Hut yes ng'oyagala kukola ku mirimu egyo egy'aba waiters omusala gugenda kubeera gwa kadde kamu emitwalo 6 bw'obanga oli interested ojja genda ku offices. Ngenda kubeera nga mbayisizaawo obubaka obw'enkya ngenda kukola ate omuwumbo gwa video ogukunga abaana battu abaagala okujja okukola omusimbi guno gwendimu ogutokomoka. Si gwe eyandeeta wano okiwulidde era tolina buyinza bwonna bunzirako novoola ekitiibwa kyange olw'okubanga ofuna interviews olw'okubanga okimanyi nti wonna ayogera ku Kayima olyoka ofuna ennamungi wa likes olyoka ofuna ennamungi w'abantu. Kimanye nti nno gwe mu bigambo byogera obeerako omwana gw'okosa. Bwe wali wanekata ng'olima ebimuli ng'oli gadena akasana nga kakugwerako nga tewalingawo omuntu akulumba kumalako mirembe gwe gy'otumalako wano bwafunayo empeekera z'aba followers ne bamugamba sabula naye ng'abajjula omumwa akasana ke katanno tekaseka okitege kamuyingira dda mu bwongo kati aliko nzaayikirako windo ntaasa onviireko ddala okiwulidde nze siri grade zo ate tolina ky'osobola kunkola gwe kuba tomanyi you don't know me. Bw'ondaba wano nga neetiyuula nga nkwambalidde emidizaino olowooza nti ndi munno nnyo oba ompita waakuseka siri waakusaaga okiwulidde noonya siteekezo ne grade zo z'omanyiira oba bw'obanga aba okwogerako bakubuze genda onoonye empeekera z'abaana ze watikka n'obaleeta mu Buwarabu bootafaako kubanga oyagala byonoonese byokka otikka abaana n'obaleeta mu Buwarabu okitegeera. Bw'omala okubatikka n'osuula eyo tofollowinga up embeera zaabwe ziri zitya abaana batuuseewa kiki ekibafaako kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe ebyo tabigoberera wabula otandika kulipira bitakwatako oyagala just byonoonese okitegeera oyagala byonoonese bw'owulirayo afudde olwo ng'ovaayo mu kamera ng'otaama nnyo okitegeera nze tomanyiira bw'owulira gwe batisse gwe bazze e Uganda ng'olyoka ovaayo mu kamera ng'ota emimwa. Nze nakugamba sirina njogera siba nanjogera ku muntu oyo ammanyiira siba nanjogera ku muntu oyo annumba nga simumanyi simulaba nga keera nga simulumba gw'ojjombologera buli kaseera entakeera. Bwe wali akatangu ensi gye wakafulumamu kata yokka gye wali ng'olima ebimuli walinga waku akumalako emirembe gwe gy'otumalako wano bw'alaba afudde najja afudde bannange muzza Uganda bw'awulirayo nti ono bagenda kumutikka Buwarabu emulemeredde ng'olwo avaayo mu kamera okitegeera. Naye ate neyeerabira emirimu gy'alina okukola abaana be watikka be watwala bo bali mu mbeera ki nga tobanoonyerezaako ovaayo obologera Kayima tandika okubeera nti ebintu ebirimu omulamwa by'oteekako amaaso
siri wa kitalo nnyo nga bwe mulowooza okubeera nga temunzija mu mimwa gyammwe. Siri wa kitalo nnyo naye njagala bategeeza kintu kimu, nze ndi mulogo era ekyo nsiiba nkibakuutira buli kiseera nti nze ndi mulogo. Gwe Calvin Kayanja nali nakwesonyiwa ate nasooka nendowooza nti kuba kati oli muzadde mupya nenkuwa ekitiibwa ekyo nti kati oli muzadde munnaffe yadde feta akusooka okubeera abazadde okitegeera nenkutwala nti nno oli muzadde nenkuleka neŋŋamba bambi omusajja muzadde osanga munange engeri gyafunye ku responsibilities wuuyo atikka n'abaana ng'endiboota zaffe ne n'abaleeta mu buwarabu baatafaako okitegeera alabika obuvunaanyizibwa alina bungi nenkuwa ekitiibwa ekyo kyowazira era nali ngenda kuba montene mindi era olwaleero kankyogere gye musitulya ebiwagu by'amatooke mimonde mwana mujanjaalo mwana mukene mwana byennyanja bikalu mwana ebibyo natwala tugende nze netikawo mindi ya mitwe 8 bwebwe ekitalo bokabokka bwe nina era mindi yange bwe nagiisa ku kisaawe tewali yanyegako kuba tebabimanyi. Mitwe 8 kati mwabeerijja mwenna era mukole okunoonyereza buli abadde nga jano nanyinya mpira nga simuliiko kiki akomekereza atya lesiropa ebyo ebyobuyinza nze tombuulira kukomonterawo minti bw'onaabanga tovuddeeyo n'ofukamira ku mavivi gabiri n'otuuza amatama g'otera okuntuulizaako n'ositamya otya omutwe nga kukulinga egaati ya tiputopu ono eyagwako edda eyalinga agezza abaana embuto gwe tutakyalya n'olintuuzaako n'ofukamira ku mavivi gabiri n'oneetondera byonna byonjogeddeko omugambo gw'ompolokedde nkuwadde essaawa 24 bw'onaaba tofukamidde ku mavivi gabiri n'oneetondera byonna ngenda kutandika olunaku lw'enkya okutandika okupolokera omugambo ku mindi yange eby'emito 8 gye nayita nayo. Emindi yange kyekusifu nnyo sisobola kukijjayo ku live n'enkibawa kubanga ate amateeka agagigavaninga tegakkiriza kugijjayo mu lwatu lw'abantu. Leero mukitegeere muve ku bantu mwesonyiire ddala abantu baaguba emitima era nze bamanyi wano ne banneiba ekibazukusa nti Kayima wuuyo akomyewo oluva ku kipakasi ngambako emindi yange nangifuweeta omuka nga guyita mu nzigi nga bamanya nti akomyewo kawoowo kamindi ke kabalaga nti nkomyewo kati munnange weerijja empola musajja tali eyo Calvin Kayanja weerijja empola nerijjaako mpola omumwa gwange guno mwe gwaddugaalira temulowooza ngumete ebizigo naye gwagaana okumyuka mindi yeguddugaza kati weerijja empola abantu abasinga ffe twakubwakubwa dda ensi yatukwatakwatako dda so toneerijjirako mugende nga mwerijjiramu obucwampere bwammwe bwe mujja muwalampa buli kiseera nze tompalampanga okitegedde ngenda kukuwa haafu n'omutike muwe haafu ya programu eno oba ekibiitu ku stage yaffe ey'ebbeeyi nompolokota nonteeka olugalo wa nonteeka olugalo gye batalina dduteeka nomanyira nga buli kiseera omanyira nakulira beewammwe owange ssebo ow'ekitalo wako kaakati ojja kutegeera ow'ekitalo yaani omumwa guno gwe gummalira buli kimu era emindi yange kwetuula era bwenzija ku kaliri kange kano kwe wannangira mbu buli lwembeera nkola live empangisa bupangisa room mbu mu bakamp boss ebintu bya bakamp boss nakoma biwulira mu Dubai zaakako
wano siba wali owulideko kuba ka bossi nize ensu z'abantu ate gwe munnanga amaala agakujjudde wano nakugamba dda nti tewali expensive wali cheap nnyo singa mbadde nsula mu ddabo bedi mazongo tewandivuddeyo n'olasana naye akalirika 4 ku 6 simanyi 3 ku 6 kwe neegaatuulya naye n'obuliri ne bukulumya omutwe omuntu akubuuza nti Kayima omuwala mpira ki yakola ki tolina owoza omuzigo gwe sitagenda kuvaako nkya okitegeera sigenda kuva ku muzigo ne bwonaaba ofa obupale bwennyininyini bwe myambala nabwo ne bukuluma obupale akatayogera ye nga tekavaako ku lususu tekakwatire konna akapale obuwale nako ne kakuluma olwokubanga akapale kayambadde lwaki obudde bw'omala nga opolokera abantu omugambo togumala mu bintu ebirimu amagezi okumalako abantu emirembe agwaga nasimba amanya nalinga bino bifooka ebitandise okusuula ebiyumba ebikadde omutike gy'abadde asula ne bibisuula ku ttaka bibuldoza agomoka bugomosa abogola bubogozi ng'embwa kikye nakuliira atanzija mu kamwako njagala okubategeeza views ne likes ze mwagala zigenda kubasuula mu bizibu nze sirina poliisi gye ngenda kuloopako sirina muntu nti munene gwe ngenda kugamba nti munnange nkubuulire omuntu ono amazeeko omumwa gugenda kufuweetere mingi ojja kugitegeera gwe kulabudde olwaleero leero ennaku z'omwezi 16 ogw'omusanvu 2022 nkugambye bw'otaaveeyo nonneetondera gwe owetwe bw'oba owulira oyagala muzigo nakugamba nti oba oyagala muzigo jangu oŋŋambe nkuwa omuzigo olekerawo okuddugalira abantu nja gukuwa nina bingi nnyo nga nakuyiridde wano bokisi simala mulimu n'ebiri expired oba oyagala kubira expired nabyo okuwe bikubabula olususu olwo nombuulira nodda ku muntu n'omuwala n'olwokubanga ebizigo bye yeemetta nodda ku muntu n'omwalamu olw'obupale bwayo bwendijja nga ndiweerera ate oliyogera ki topamewo obupami bwagenda kuŋŋanya emiwumbo gya bino giteeka simanyi youtube simanyi kubanga dwalikana lwa likes na views nakasuka eri nagwo nagupama naguteeka wali namaliriza lujje nagupama naguteeka eri gwalabye trending nga gwalipira lwaki mumalako emirembe byonna mbikola omuntu nobeera nti nze siina content ngenda kutandika kubeera nga nyinyampira buli asaze maaso nenda kubeera nga nyinyampira Kayima ngenda kubeera bungi nnyo buli wano bunyampi Kayima yakufuukira ekirala nze content oh yes awulira nga kimukaze bubi genda wetuge nze content awulira nga afa agende akwata omuguwa yetugumbule okiwulidde tajja kunzigwako okutuusa lwe nagamba nti kakati nkoye I need to live a quiet life essaawa 24 zenkuwadde ofukamire ku mavivigo neetondere gwe bw'onaaba tonneetondedde ojja kutegeera nti emindi ekola nagula ya mitwe eno olwasooka gye najja nayo eyo bwe yamaliriza nga tesobola kusukka mayanja nali njirese kugyekuumisa wano wendi bwe namaliriza nenkubira dakitaali wange akwasaganya ensonga zange ne mugamba nti eno gye wampadde nfunyeyo abandeetako akamanyire busukka Red Sea nyongerayo endala ya mitwe 8 yagiyisa mu DHL era n'aba DHL bagenda nga tebabitegera ne bagamba owange obutali butwa n'alyoka akuŋŋanyizako omudagalo ogwa buli kala
kati nyina ya mitwe 8 okitegere yonna etandise n'okugira kubanga ekika kijiri bubi era mwenna abampolokera ng'omugambo nga sibaliko njagala okubategeeza emindi yange eyo kaye nkolera bwaguga namba bwe ngiteekamu nti kumumwe ebikafeesi yonna mitwe 8 kakati nkuwadde essaawa 2 mu nnyamba otavaayo kwetonda ggwe enkya ngitandikako ennaku zino mbadde nnyina gwe ngifuweetera kati mutikke wajjo kitegeera ali kuli yeeraga makiba oyo omutikke nze yamutisse nze yamutadde ku nnyonyi igwe mbugwe yamutisse igwe mbugwe yatisse omutikke nkusekeredde nnyo tolina gwe waatisse agamaanyi togalina n'obuyinza tobulina okiwulidde tolina gwe watisse era oyo Kayima ngenda kumukwata ajja kutambuza bigere paka ku kisaawe nkusekeredde nnyo luno juzi wagenda n'ogamba nti Kayima ogenda kumukwata oje Saudi gyakolera obwabweyita omuyiseyise mu kibooko omala oddeyo e Uganda bannange nkusekeredde nnyo singa mbadde ggwe nandigenze nnoonya omukyala Catherine owa Maghreb Agencies n'omugamba omulimu gwe yansayiningako gwali special case nga baagala omuntu omukayima Arthur yajja okugukola kitegeera n'okuntukako obutuusi oyina okuyita kuba guards royal guards is what I'm talking about royal guards nga 10 okuntukako gwe royal guards abakuuma abalangira n'abambejja ne bakabaka bakuno be bankuuma ekyo oba obadde tokimanyi okiwulidde kati nerimpola najja n'afulumya ebbwa lyakamwa nze nalinga saasanguza mirimu gye nkola ako kaweita yes ndi weita naye kisinzira weita ki siri wa bbeeyi ndi wa bbeeyi nnyo weita bajja ab'ebbeeyi abaalagirwa tuuze empamyo yo wansi omuyimbi ow'ebbeeyi ennyo mu America Akon yajja e Saudi Arabia ne bagamba twagala omuntu agenda okumulaga hospitality yali Kayima nze nimbye nze nga nze mukolako nze kanze kasobola okumu-approachinga omukyala wa Justin Bieber kubanga I think it was last year, I think in December, around December mukyala wa Justin Bieber banoonya yani nze balangira abambejja bakuno babeera nga bazze ani Kayima President Joe Biden President wa United States of America ali ku butaka bani abagira emikolejo mwendi ati bologa mpola tolowooza nti ndi chipu munno bajanalekana president w'abakadama gwe obakoledde ki oyagala byonoonese byokka abafudde b'oyagala be batikka b'oyagala abakoze batya b'oyagala mbu pulezidenti w'abakadama ate abaana babonaabonera wano omanyi gwe ensimbi ze neekopye ate nga sizeekopye kuva Uganda nga nzeekopye wano mu the kingdom of Saudi Arabia
ezigenda okuyambako ku baana ababundabunda mu biyumba ebyo nga nze Kayima nzeeko pye tuyambe abaana abo omanyi omusimbi gwe bakiyita batya mu Luganda. I'm so sorry. Okwekoppa kuba kwewola. Okusaka omusimbi mu b'obuyinza wano mu Saudi Arabia. Olw'okuba nga nze Kayima sitola kuvaayo ne mbajjula bwali akamwa ne ntandika okubologa nti bannange ennyambi ono sibikola nze I'm not that cheap. Ensimbi zensase wano mu Kingdom of Saudi Arabia okulaba nti omwana ennyumba emulemeredde kampuni eganya okumuteekamu ensimbi ezimuzza ewaka nze ne ngenda nesaka ssente ezo omwana bamutikka ku nnyonyi ne bamuzza ewaabwe. Omanyi bameka benkikoledde ekyo gw'okisobola kujjako okuddaana okubologa obuboloozi. Tandika okumpa ekitiibwa ekyo ekingwana. Oba bwondaba nga waya zakutuka kutukolooza ompita munno siri nno munno. Ate kino kakibe ekyokuyiga eri abo bonna abampolokera omugambo nga sibaliiko ne mutandika okunswazaswaza wampadde ebibiina bingi gwe nze malaya w'okuntikko w'oku Saudi Arabia. Ne bwona neetondera nnyina okufuweekera emmindi gwe ojja kugiwulira bajja mbirawuze embeerawo binsanga wano. Gwe nkumaze mumuzze wabweru agende tugenda kati ku mutikke oyo mugambe mumaze nkumaze nkujjeeko engalo okiwulidde kaninde olala lwonajja n'obologera bwonajja n'obologa naye nga nzijanga nkubologera ate nno ye lwaki nkubologera ngenda tandika okuteekako emmindi yange ey'emitwe 8 ono ogiwulira. Banneiba bange bajja simula bugolo olugiwulira ng'enyose nga bagamba wuuyo w'ekitala akomyewo oba abeera anyookeza biki babeera bamanyi ndi ku sigala nedda mukwano mba ku mmindi ya mitwe 8 mu bitibwe by'ekitalo. Nkumaze gwe kati katugende mu bikujjuko byaffe.